Sorry. Yes, yebazibwa abooluganda mugamba mutya transmit no muli bulungi. Mwebale nnyo kulikinga Senono Alex Official YouTube ne Gospel Voice Library. Mukama abawe nnyo omukisa. Olwaleero twagala tubaleetedde family emu ey'omwami n'omukyala abagenda okwogerako naffe basharingeko naffe obulamu bwabwe butono nnyo okusinziira ku mwana oyo gwe mulabye mu kifaananyi. Ng'abooluganda tulabye nga kyankizo nnyo olufunye akasimu okuva eri omu ku booluganda lwaffe ku booluganda mu Kristo olufunye akasimu okuva eri owooluganda bwe tuli naye mu buweereza natutegeeza ku bulamu bw'omwana ono tubeera nga tukwatiddwako nnyo naye olwokuba tubeera tulina kyakukola kyamaanyi nga ffe okulw'embeera eriwo eya lockdown ne tusalawo tujje tumuleete tumubalage tulabe obulamu bwe so saidi eyo omuyongere omuteekako mu ssaala ate era tomanya Katonda ayinza okubaako omuntu yenna omu oba babiri saidi eyo n'abeera nga ayegatta naffe mu kusabira omwana ono saako n'okuba nga tumusondera ku ssente asobole okuba nga alongosebwa naye obulamu bwe busobole okuba nga ate butereera mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulala. Kati taata tumuyina ne maama waali bagenda kuba nga batunyonnyola ku bulamu bw'omwana ono. Batubuulire bwajja butya obulwadde bwatandika butya mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Bagambye nti abazadde b'omwana bo tuli nabo leka batubuulire bitya bino we byatandika. Taata Yesu yeebazibwe. Amina ssebo. Amanya gaffe Kayemba Richard. Kayemba Richard. Abaana muyina bameka? Abaana tulina mukaaga. Abaana biological. Ababiri ba muganda wange. Okay. Yafa. Oh. Kati ono omwana omulwadde wa kumeka? Ono omwana omulwadde wa kuna. Wa kuna ye wokuna ye muto. Ye muto. Mama, omwana obulwadde bwatandika butya? Omwana obulwadde bwatandika nga mmaze omuzaala nga walunaku lumu. Bwalunaku lumu. So ogenda omuzaala nga olwedde nga abasawo bo bakyennyonnyola batya? Bwe namuzaala tewali buzibu bwonna kuba bwe namala okumuzaala ne batugamba abaana bwe bayonka tugenda basiibula. Twalina abakyala bangi. Kati omwana n'ayonka. Wayitawo essaawa emu ne batusiibula ng'omwana talina buzibu bwonna ne tudda ewaka kuba batusiibula ssaawa 12 namuzaala ssaawa 10 ssaawa 12 ne batusiibula nga talina buzibu bwonna nga talina buzibu bwonna kuba namuzaalira Kawaala mu ddwaliro lya gavumenti nga tewali buzibu bwonna ne tudda ewaka ku ssaawa 12 kati ne tutuuka ewaka ne tubeerawo bwatuuka ekiro n'atandika okusesema kati ne ndowooza empewo emuyiseemu n'ennyongero mubikka ne mubikka bwe twakeera ku makya ng'afunye temperature twalinawo temperature gaani gye tukozesa ku ssomero ne mukeberako nga temperature erinnya eri mu 48 naye ndaba nga teri nnomo ne ŋŋamba taata we n'agamba tugendeko wa dokita dokita waffe gwe tukozesa tulina dokita waffe bamuyita dokita Kamunvi ne tugendayo naye n'amupima ng'olwegenda mu 39 n'amuwaako ku ddagala n'amuwaako ku sirapu n'agamba alabika yafunye infection n'amuwaako ku sirapu Panado ne Sefamu ne tumuwaako n'amirako ne tudda ewaka ku ssaawa nga 4 bwe twatuuka ewaka n'ayeebakamuko bwe zawera ssaawa 6 temperature n'eddamu nga y'amaanyi era ne mmuteekako ka temperature gaani ng'olweddi eri mu 49 n'erinnyira ddala ssaawa nga 6 olwo ne tuddayo wa dokita n'agamba ono omwana mubeere wano n'amukuba empiso ya ekakanya temperature eya pain n'agamba mubeere wano sigenda bakiriza kuddayo waka ne tubeerawo n'agamba ngenda kubeera nga mu stadi nga paka ssaawa 12 nga bwamukuba empiso zagenda okwera 12 ng'omwana atandise n'okwesika
natwali feeling ekawempe nabako dokita gwe yakubira mukwano gwe era twali ye yatuwe moto yatuwa boda boda ye mwenyini netutwala paka kawempe netukozesa obwangu netulabera dokita oyo kuba balina bali mu kunyuka natuyamba omwana twagenda otuukayo nga yesika namutujjako namutwalirawo mu special care ffe twagenda okufuna fayiro y'omwana ng'omwana amaze okumutujjako amutute mu special care namuteekayo netufuna fayiro netuwandiika buli kimu ng'omwana ali mu special care nabeerayo netugendayo kusaawa nyanga gyali naye era nga temperature ekyaliko naye nga si y'amaanyi. Era omusawo azuula atya ekyende ekyo ekimuluma? Omusawo okuzuula ekyende ekyo tebakizuulira kawempe kubanga kawempe bamutwala mu x-ray nga tumazeyo ennaku 2 ne baŋŋaana okumuyonsa otatuusayo ne bangamba tuddamu muyonsa ng'omwana asesema green ne yellow ne bamuteeka mu x-ray n'aŋŋamba ng'era bagenda okumukeberako nga balaba ekyenda kiriko obuzibu ne bagamba naye ffe tetukola mu lubuto katumusindike e Mulago gye balongoosereza abaana ne batusindika Mulago sajjale mu 5 block B ne batusindika eyo mu bbanga ki bbanga ki emabega eriyiseewo nga wayiseewo ennaku ezo zaali zikyali 2 no kyeŋŋamba kati saawa eno emabega wayiseewo bbanga ki ng'omwana amaze okulongoosebwa okuva ebyo webyaliwo paka kati wayiseewo emyezi mukaaga obulwadde bwe bwatandikira kitegeeza omwana yalwalirawo nga yakazaalibwa bwe twatuuka e Mulago ne bamukebera ng'ekyenda kivunze ekyenda nga kivunze ne batugamba bagenda kumulongoosa era omwana ne bamulongoosa kyabamalako sente mmekaawo? Esente zagendanga kubanga buli lwe twagulanga eddagala nga bawandika eddagala mu buli kye twakolanga nga tuwaayo sente nga tugula eddagala mu sikaani eddagala buli obukadde bwawera obusatu ne bamulongoosa ne bagamba nti kati awonedde ddala oba bagamba katulongooseeko? Bamulongoosa olw'okuyamba omwana kubanga ekyenda kyali kimaze okuvunda nga takyayinza kubanga n'okupama okukola pupu yali yeesibye nga takyafuluma kati ne bafulumya ekyenda ne bakizza wabweru ne bakisalako ekimu sayidi n'ekirala sayidi kati tukunaaba nga alina mufulumiza mu lubuto ne bagamba katukiteeke wabweru awo we tubeera tukijjanjabira bw'anaawona nga tulyoka tukizaayo. So operation yasooka yakuzaayo kyenda yakukifulumya omwana abeere omulamu kibeere ebweru then after a while balyoke bakole operation endala balyoke bamutereeze bwekito bwe kiri. Banaye taata kati okola mulimu ki oguyamba kati nga family ennene bwetyo saako n'obulwadde obunene bwe butyo bwetaaga sente nnyingi? Kati nze ndi musomesa omutendeko wa primary gwe mulimu gwange. N'omukyala musomesa? N'omukyala musomesa owa nasale omutendeke. So muli musomesa private oba government? Tusomesa private. Nze nsomesa private naye asomesa private. Kayata amasomero bagaggala kitegeeza temukyakola? Bagaggala last year 2020 okuva mu March tetuddanga mu kusomesa. Twali tulina essuubi tugenda kuddayo ate ne bagaggala essuubi ne lituggwamu era ekyokulya tunoonya kinoonya nakyo kati ate ne wayingirawo obulwadde ne butwala ssente kwegamba tetunnaba kufuna ssanyu olwokuba tuli mu lockdown tuli basomesa ate twetaaga okulya famire y'abantu 8 abaana 6 abakulu 2 kati ate n'obulwadde weebuli kati bagamba omwana bagamba baddamu ddi omulongoosa? Kati omwana baali tebawadde la assessment naye kati bwe yazzeewo at 6 months badokita ne bagamba nti singa si lockdown twandibadde tumulongoosa naye kati mudde omwetereeze lockdown weggwera mukomewo kitegeeza yatuuse kati okulongoosa. So sawe nali ready okulongoosa? Kati batugaa twetereeze kitegeeza batugaa mudde mwetereeze munoonye ssente. Kati mu ddwaliro bagambye beetaaga obujjanjabi
okusinziira ku luli sente ezagenda abasawo bagambye basuubira ku luno biyinza kugwera mu sente nga mmeka kati ku luno bwe ziba eza Uganda miliyoni nga 10 bwe ziba nga ez'ebweru $4,000 dola nga 14,000 zesobola okumumala. Okay. Mama abasawo bagira kuba tulabye olubuto olinga lwe basalaasala ennyo abasawo bashuwalinga nti bwe bamulongooseza abasobola okuddawo bulungi. Abasawo batukakasa nti asobola okuddawo kubeera twalabako n'abaali balongooseddwa ne kiddayo ekyenda ne baddamu ne batereera. Embuto ne batereeza bulungi. Olukindo olukindo lusobola okusigalawo naye nga asobola ekyenda bakizzaayo n'afulumira mu nnomo. N'atereera bulungi. Mugambye musuubira bayinza kumukola kumulongoosa ddi? Ne bwabanga sente wezifunika kisoboka. Kisoboka kuba yo omwana batugambye ekyetagisa kati kyakuzzaayo kyakuddamu kumulongoosa. Bagambye kati yeetaaga kulongoosa watuuse yeetaaga kulongoosa kuba babadde bamukyekinzeeko nga kye baafulumiza ekyenda kyazzeemu ne kitereera. Era twebaza Mukama kubanga abasinga babadde batererera ku mwaka okweyongerayo waggulu. Naye owaffe myezi mukaaga bagenza omukyekinga nga ateredde. So mumaze naye myezi mukaaga nga ali mu mbeera bwetyo? Myezi mukaaga gye tumaze naye ng'ali bw'atyo afulumizibwawo nga ne bw'ayambala pampa yiye tebeera mupupu. Ayina kufulumizaawo mu bugoye nina okwoza buli ssaawa mba nina okumukyusa ne bwe buba kiro tuzuukuka ne tumukyusa era simu tutega alamu buli ssaawa tuba tulina omumukyusa kubanga waakolera pupu tewali nnomo era bw'otamukyusa wasobola okubabuka. Kuba guli omubiri gulina kuba munda. Kati olw'okutaasa obulamu bwekyo kye tulina okukola ne tubeera nga tumukyusa mu bwangu. Taata nga tumaliza kati saawa eno okola ki ekibabeezaawo kuba kati amasomero bagaggala mubaawo muti ebyokuba famire olina nnene famire eyo gibeezaawo otya mu byokulya ne mu byokugamba okubeerawo naawe okusula wammwe oba mupangisaawo biri bitya? Okusula si waffe. Katonda alina omukyala ge yakwatako n'atugamba mugira mubeerawo mpaka lockdown bweneggwa. Kitegeeza lockdown weggwera ayinza otugamba nti lockdown ewedde ekifo ngenda kikozesa. Kati ebyokulya Katonda yagabirira. Mubeerawo miraculously. Sijja kugamba nti kino sijja kugamba Katonda bw'agamba leero mulye nga mulya kuba yeetalemererwa. Naye nga tetulina kitukola saawa zino kuba ndi musomesa. Amasomero bagaggala kye nali namanyiira kusomesa. It is my profession. Kati then okujja wano okujja okubeera wano ataawo kati okujja okubeera wano Katonda era mutugattako nga kyamagero kuba twayitawo ne tulaba ennyumba ne tunoonyereza mwali mwena gye mupangisa twali tulina gye tupangisa emyezi ne gy'accumulatinga ne batubanja emyezi mukaaga. Landlord n'agamba bw'oba ofunye wolaga nkusonyiwa. Kati bwe twalaba wano ne twogera ne nnyini waabo n'agamba muli basomesa kamba we mugira mubeerawo. Because of this lockdown. Kitegeeza saawa yonna busobola okuca nga ayagala kukozesaawo. Kati ate sigamba nti waliwo enteekateeka kubanga teri kusomesa. Tetumanyi era n'essuubi liringa erituweddemu. Tetumanyi nti buli kye bata amasomero ge gasembayo. Era tetulina ssuubi nti omwaka guno tujja kusomesa olwa lockdown. Embeera bwetyo bweri nga mugirabye. Si birungi nnyo neetukkiriza Katonda gwali osobola sharinga video eno likinga subscribinga tusobole okulaba nga tulina efuna engeri tutaasaamu famire eno. Bw'osharinga gwe ne bw'oba tolina kyosobole naye bw'osharinga tomanyi omulala aba alabye video eno asobola okubaako kyakola ntaasa obulamu bw'omwana ono kubanga ate kati bwe bukulembedde. Mulinnya Yesu omwana Katonda omulamu. Tulina eyatugasse ku eno famire naye tugenda kumufuna twogereko naye atubuulire butya ate ye bwe yabasanga oba bwe yabasanze. Era nze nno nsuubira nti kigenda kubanga kituwa omukisa
twongere naye atubuulireko ye butya bwe yasanga famire eno. Okay. Omukyalo ono yankubidde ku ssimu kubanga waliwo obuweereza butusharinga Divine Heaven Ministries gye tukuŋŋaanira eyo era nga tisawa organization tubuulira enjiri tukola ki bintu bingi nnyo. Yatukubiddewo nagamba naayo waliyo famire eri obubi yeetaaga okuyamba. Kwe kudduka emisinde naffe tujje tuddukireko eri bannaffe abatulaba. Bano baba bategeera oti? Abooluganda yosiyebazibwe. Ono mwami amanya gaffe bampita Rachel akankwasa. Ono mwami adda akokinganga muwala wange. Kati na sharingako naffe waka. Nempulira nga nkwatiddwako era abakyala be tusaba nabo kumpi wakaawo ne twekolamu omulimu ne tugamba katugendeyo tulabe gy'abeera tulabe ne ku mwana oyo bw'ali era ne tujja naye bwe tuze ku mwana ne tutulaba we babeera ne tulaba famire nga mu butuufu nga bye tuzze nabyo ate tebiina yadde kye bikolako yadde nga ffe tubadde tuzze balabako nga bw'omanyi nti ogeze kulaba mulwadde naye bwe tutuusa ate ne tulaba nga kyetaagisa ate okwongeramu amaanyi kati awo neŋŋamba brother Senon Alex n'agamba kanzija. Okay, naffe wetyo era bwe tufunye akasimu kwe kudduka emisinde okujja okulaba embeera nga bweri naye nga bwe tugisanze bwetyo nga naye bw'ogirabye. Tusinziira ku bintu by'eddwaliro ababimanyi tulengera zino ze bayita x-ray. X-ray ebipapula biibino Patrick nozo biraba bulungi. Eby'eddwaliro byonna biibino. Fayiro namba ejjudde bannaye abaana ababaagala obbiraba kitegeera biibyo byonna eby'eddwaliro. Ndowooza byebyo omusobola obbiraba obulungi oba osobola okukiraba. Then olusawo lungi nnyo naye ng'era empapula zonna ziri wano era ne fayiro yiino eraga nti so kati munnaye bino byonna biri bwe biti. So agamba akasembayo neeyanziza nnyo bonna abandaba era neebaza buli akkiriza okutuwa obuyambi omwana waffe asobole okuddamu abeere mulamu ng'abaana abalala era nsaba buli omu anaabaako kyayambye Yesu Kristu amuwa omukisa. Amiina. Maama twebaza nnyo ababadde ku TV nga batulaba. Tubasiima nnyo Mukama abaweere ddala omukisa. Mwebale kubeera wamu naffe, mwebale kuyimirira naffe. Mukama abatuweera omukisa. Amiina. Amannya gange nze Mukisa Deborah. Amiina. Tuteesezza nga bwe tubaddewo ne tugamba akatukozesa ennamba za kozi wagambye bwani ennamba za Sister Rachel jangu tuwe ennamba z'essimu in case olina mobile money send wave money express tugenda kukozesa ennamba za sister ono aba bonna baagala okuyamba ku mwana ono tubeeko kye tumufunira. Tusoma ku namba z'essimu ya Airtel eri 0704 44 38 06 oba 0704 44 38 Amiina. Then ya MTN eri 07 82 67 75 oba 0782 67 71 25. Okay. Zona nga zireeta Rachel ki akankwasa Rachel. So enamba ezigenda okuyambi tugenda okuyisa obuyambi okuwa omwana ono ziri mu manyaga akankwasa Rachel. So tetulina period nti bwe twabula sente we ziwerera wetukola ki bwe tofaayo ku bungi bwa mmeka z'osobola kuwa wabula ogwo bw'oleetayo ezo n'omulala n'aleetayo ezo kiba kigenda kubanga tugattagatta. So send no Alex official
official page ya YouTube sakone Gospel Voice Library. Thank you so much for the subscribing, liking, sharing kuno mulala. Even if you cannot manage to support at the moment, but you can share the link so that maybe someone out there may also have a heart like you to support this the young boy. Bamuyitani erinnya y'omulenzi. Omulenzi yani erinnya? Ekisa kya Yesu Gideon. Kisa kya Yesu Gideon is the boy. Okay. So thank you so much. May God bless you so much. Mukama abawe omukisa omunene ennyo nnyini ddala.